mukawundo shiba kavuga nkambadde. Oyambadde wa? Wenna. Wano nyambadde geeti ye yonna n'ekikomera. Phyonso kibiina kyaba bamufuna mpola. Kibiina kyaba kola bitasoboka. Unusual things. Nga byaba tebabisobola. Ebya bulijjo nga temubisobola. Unusual things ne bayita ba Phyonso. Kiki kye wali okoze nga gwe nga tulina ebibi n'ebirungi ebitasoboka zironga zitekisoboka. Nti abagagga bano beebulugunya ku bugagga bwammwe. Obugagga bwakujajambya ssebo. Anti nga mugagga omuntu eyemulugunya ku bugagga bw'omulala obugagga bwange buzimba nze ne famire yange n'abo abangoberera. Kalifa ekintu kye bakuyingizaamu okimanyi Kintu kyakulya ssente. oba ogoberera bugoberezi Naye bali bagagga ate gwe toli mugagga. Ate mbagagga be Uganda ayi kana. owa yaba Phyonso Kalifa mu mutuweereyo akantu naye abafaanane omuwanika muoyo akantu sebo Kalifa. Omukulu Lwasa wajja nti ayagala kuyingira kibiina kyammwe mumuwa omukisa. Lwasa tayinza kuyingira mu kibiina kye. Lwasa musajja mukulu ate aswaza. Akola ebintu ebitasaana. Phyonso akola biri ebisembayo n'ate si biri ebiswaza. obuzibu bwakujoyininga Phyonso. Phyonso yakumala gajoyiningibwa ssebo. Phyonso malabye. Phyonso abana abali wali batudde mmere. Phyonso. Kati ndije nawe oli mu Phyonso. Zamukuba Phyonso abakulu bakamenya. Phyonso okufuna mu Phyonso ofunamu ki? Okumanya Phyonso nsi tolina mukazi. Mwenna muli basajja. Lwaki musosola? Phyonso Twagala mu bakazi. Phyonso giraba nzibu nnyo bwe tunoonyeeko. Phyonso ye muntu akola ebisembayo. Byokanako ku balala. Nawe aba Phyonso nga mwakolamu. Watalina ssente toyingira mu Phyonso. Ffe tuwakanya buli eyeyita nti yakola ssente. Ate tebalina ssente. Omusajja atulazeeko akubye embaga. Oyo saba Phyonso. Oli owakabiri. Agambye emmotoka zonna zize. Temuli bangisa koyo konvo egyolabye. Oyagala mutero tekuli. Era ssente zonna twazze nazo tulina okuddayo ng'ate era tukyasirina n'ezonna ezigenda okubeerawo mu Phyonso tuba tulina okuba. Abannayuganda bagamba nti babuliddwa okufuna Ivan Ssemwanga. Ssemwanga yali Ssemwanga naffe tuli ffe. Tosobola kubeera nga oli mu kiti kya totambula mu kiti kya mulala. Ssemwanga ye yasookawo essaawa ezo saawa zino Phyonso yewambye ne nammwe sente muzirinamu. sente tulina nnyingi nnyo muganda wange. Erinnya lino mwalijjawo nti Phyonso. Phyonso buli nnyukuta erina miiningi naye yeetololera nnyo mu bufunyi. Aba Phyonso baba bakola mirimu ki emituufu? Ba Phyonso ba businessmen okusinga n'aba investor. Tubadde tumanya ebibiina ebiriwo nga Rich Ganga mwagala bijjawo. Anti ebiriwo ebyaliwo kati ssaawa zino Phyonso si yekola ki? Biri byaliwo kati ffe tuliko kati ssaawa zino kuba n'omwaka kati mulala nnyo kugiri emyaka ejja kuba. Kati bakashadde ebbanga temukyabamanyi. Kajale ebbanga muganda waffe era tumwagala nnyo. Ayagala nnyo Phyonso. Tali mu kibiina kya Phyonso naye akola ebintu ebyamusayininga nga muganda waffe. Mwakwatagana mutya ne mwenoonya? Sente enoonya ffe nga ffe. Anti obufunyi omuntu afuna amanya bafunyi banne. Nafuna naye olinafuna. Muba mwemanyisaawo si bwe buli ssebo. Omukulu ogamba otya ofaanana sente. Sente mukola mirimu ki bannaawe? Sente mirimu tugikola, sente zonna tuzirina.
nenga mubeera smart basajja mmwe. Atubeera nnyo smart muganda wange. Tubeera nnyo smart. Tuba nnyo smart. Bintu bya ssente. Bintu bino bya ssente bannange. Bintu bino si bisikire. Bintu bya ssente. Ne lwakire muzima nsako mwenga Phyonso muzima nseeko. Ssente zibeera mu nsawo. Ssente zibeera mu nsawo kati tuli ku mbaga era bwe tujja ensawo zaffe. Gafa ga Phyonso. Buli omu agenda kiraba kitegeeza Phyonso etegeeza ati mulamu gw'ensibu. Okuyingira Phyonso kyetaagisa ki? Registration obukadde bwe tubeera mu bukadde bwano obukadde bubeera 35. Registration yokka kati ate olina okuba n'ebisaanirizo ebisaanyizo ebikuyingiza mu Phyonso olina okubeera ng'oli hardwork. Ogamba otya amanya go muwo mukisa Lwasa tayinza kuyingira mu kibiina Lwasa musajja mukulu ate aswaza. yeye olabika ng'omwana omuto bakwesiga batyo kuwanika. kati omuwanika ensawo erimu meka? Twagala ku nsimbi. Tuweze otuwa. Omuwanika atambula n'ensimbi ati. Muwanika Saba Phyonso mwali. Mukoze Phyonso mwali. Kalifa yayingira Phyonso. Naba omukulu w'aba Phyonso wali. Nyizo mutaba Phyonso. Kalifa ekintu kye bakuyingizamu okimanyi? Kintu kyakulya ssente. Oba ogoberera bugoberezi. Naye bali bagagga ate gwe toli mugagga. Ate mbagagga be Uganda ayi kana. Owaye ba Phyonso Kalifa mu mutuweereyo akantu naye abafaanane. Omuwanika muoyo akantu sebo Kalifa. Era kati tabeera ng'ali mu kibiina aba agendera ku Phyonso bambadde mu kanamba. Registration. Barugambye obukadde 3 kati abagagga n'abagagga basikiriziganya kitegeera mwana. Ekirungi kisikiriza ekirungi. Kitegeera kakati wembanga ndi ne bagagga bannaye temumalaako mirembe. Kalifa tebakujja Uganda ne bakutwala. Era ne bantwala nsigala njakala kuba sikiwa nti nammwe abannayuganda ne wembeera Uganda nga mbonaabona bwe ngenda eri ng'ate ebintu byonna obiraba. Music oyagala muvaamu. Ekooti yiyo nyambadde ya miliyoni zimmeka? Bulingi oba miliyoni. Essaawa ziizo eziriku ttiimu Phyonso Ate toyambala emu. ate sambaddeemu. Wonna oyambadde sente nga mmeka Kalifa? Wonna ndowooza ndi miliyoni nga 4. Ndi mu kawundo Shiba kaavuga nkambadde. Okambadde bwambazi. Ndi mu kawundo Shiba kaavuga nkambadde. Oyambadde wa? Wenna. Wano nyambadde geeti ye yonna n'ekikomera. Owaye aba Phyonso mbadde mbuuza kati oli waggwamu nga mumujja mu kibiina? Omuntu waggwamu alina okusooka natuwa reason lwaki alemereddwa. Okitegeera kyekyo lwaki tetumala garegestaringa muntu atakolifayinga. Omuntu alina okuba nga akolifayinga okuyingira Phyonso. Phyonso kibiina kyaba bamufuna mpola. Kibiina ky'abakola bitasoboka. Nga tebabisobola. Ebya bulijjo nga temubisobola. Unusual things ne bayita ba Phyonso. Kiki kye wali okoze nga gwe nga tulina ebibi n'ebirungi ebitasoboka zironga zitekisoboka. Nobikola. Omuwanika abazigagga bene Uganda beemulugunya ku bugagga bwammwe. Bagamba akasente ako. Obugagga. Ejjukira omuntu bw'ogaggawala ennyo ate tolina nnyo okujaajamya bugagga bwo. Okitegedde? Obugagga bulina okukuumibwa ngeri yonna esoboka. Ramivezi sooka ojje wano onyonyole kino. Obugagga bulina okukuumibwa. Batubuuza lwaki obuuza ki? Nti abagagga bano beemulugunya ku bugagga bwammwe. Obugagga bwakujaajamya ssebo. Nga mugagga Omuntu eyeemulugunya ku bugagga bw'omulala obugagga bwange buzimba nze ne famire yange n'abo
abangoberera kati tekingasa kubeera awo obugagga bwange mukuba abalala kati oyo eyeebuuza ku bugagga bwange ayina kunnoonyerezaako webale nnyo ate era n'ekirala ffenna tulina kufaanagana omuntu omugagga aba mugagga n'abanga abulaabulamu aba abulaabula musibe kuli ssebo naye nga ffenna tuba tulina kubeera awamu obuzibu bwakujoyininga Phyonso yakumala gajoyiningibwa ssebo oyinza okuba omugagga ng'obugagga bo tebukwalifayinga kuyingira mu Phyonso giraba edduka akawunti ebeerako baka statement mwagala ng'eyimiridde etya miliyoni za wano nga 3 plus oli bw'abeera ng'ali Uganda osobola okubajoyininga omuntu ng'olina sente zo oba osobola ojoyininga nga bwagambye miliyoni ze akawunti yo batewezaako miliyoni 3 ojja kubanga olina sente okwalifayinga kujoyininga ate ezo ziri ku akawunti olinawo ka bizinesi olinawo kamotoka omukulu Lwasa wajja nti ayagala kuyingira kibiina kyammwe mumuwe omukisa Lwasa tayinza kuyingira mu kibiina kyammwe Lwasa musajja mukulu ate aswaza akola ebintu ebitasaana Phyonso akola biri ebisembayo nate si biri ebiswaza Lwasa musajja mbalagajja Phyonso bavubuka omuntu yennyini kati Lwasa yayitako Lwasa emyaka gyabwe bakola ddajukira bakola Lwasa mugagole ebyo Phyonso asobola obikola naye obuzibu kati emyaka gye gyayitako kati akyayinza kujoyininga Phyonso naye nga byakola bya Phyonso ayinamu byakola ebinyiiza Phyonso biki byakola Phyonso byatalina kukola Lwasa awira byakola ebyokukombakomba ebyo Phyonso tekola byakomba omwana akukiikirire mbadde mbasaba mukolewo ku mbeera abantu babalaba mu kamera eno mbaga ya muganda waffe muna Phyonso kakati tetusobola kusasamaza wano abaana batuwajja kwa mazzi bityo tugenda kuleeta aba Buzito waki guno omukono guno gatta ebintu bino byonna omukono gufali togamba bantu sente bibeera bibi naye manyanga kawundo eri mu mukono guno gwalefu kawundo giradde ku mukono wano byombi bwevuga motoka kikaki ebintu by'emmotoka babyogera nga bya bulijjo nnyo ne baseerabira ebintu biri nti omukono guguli naye namwe mundabikidde ng'abasama ba bulijjo kati ffe tulina enjawulo gye tulina eri emu tetusuula ssente tuli basajja ba Phyonso naye ate tumanya kweziina ate nga tuzirina era bwe tunaaba tukozesa ssente tugenda zikozesa bwe zeetaagisiza togenda kulaba asula ssente kubanga tetwagala bakateyamba bajje balage nti baagala tetwagala bakateyamba bajje balage nti baagala bayamba tuyambira wawasaanidde okitegeera